abazzukulu ba Buganda abaagala Obuganda abako ababuwasaamu n'abasuubira okubujjamu amanya nze omwana Soda Export TV tuli ku mutimbagano waliwo omwami gwe tusanze mu butuufu nga tetuyinza kuyitako sebo ngambeeradde eradde nnyo ssebo ngansanyuse nnyo okulaba ssebo mwebale nnyo okuweereza Obuganda ssebo nsiimidde ddala ssebo amanya nga bulijjo yenze Kayiwa muzzukulu wa Namwama eba Sebuwama amanya go gwe Kayiwa nze Kayiwa muzzukulu wa Namwama eba Sebuwama ate eddala Kayiwa Fred owangaalira wa Kayiwa Fred singa kuwangaalira mu kizingiza kizingiza kiri saidi zeno ngadda Kiteezi oyita mu Kiteezi otuuka gwe n'oba oyise mu Kiteezi n'ogamba mbuuze ekkuba eridda mu kizingiza bajja kutuuza wa musajja wa Kabaka CBS Emmandu so gikoneko giwulire ono ati ono yenna wava ku kibooda yosalawo ogambe nti kanji weeyefaanane bweti nze kuva dda njagala nnyo okuweereza empologoma ate sikoma ku ekyo wabula buli kimu kyonna nkituukiriza ate n'ekirala mwenna Abaganda mwenna abali eyo njagala mwenna mujje tukwasize wamu Namulondo tuleme okubongoota nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatugaana okola ki okubongoota n'ekirala buli Muganda yenna gy'ali njagala twongere okubeera nga tusabira Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka asobole okubeera ng'akomawewa okuweereza Obuganda. Onyonta gye mulina mwe ng'Abaganda osobola ginnyonnyola otya ebbanga lye tumaze okuva mu mwezi ogwa Desemba Siyentemvu paka waneeno Kasambula nga temulaba ku mpologoma ennyonta osobola ginnyonnyola otya? Nze muzzukulu wa Namwama awangaalira mu kizingiza CBS Emmanduso nze okuva Kabaka we yavaamu ne bamutwala n'agenda okujjanjabwa omutima gwange teguteereranga n'okutuusa kati era mpulira njagala kubeera nga ndabako ku mpologoma ndyoke ndabike nga ntandika okubeera nga mbeera bulungi kati essaawa zino siri bulungi mbadde sisuubira nti ekyaliyo Abaganda abaagala Obuganda nga ggwe bw'oli kati mwetuli ddala Mukama wange era Abaganda tukyaliyo ddala mwenna Abaganda mwenna abali eyo njagala mujje tukwasize wamu tulina okukwasiza wamu tulabike nga Obuganda bweyongeza mu maaso okusinziira nga bwe bwali edda Obwakabaka bwa Buganda ne leero olaba nga waliwo ekikyamu oba tukyali ku nnono tukyali omwoyo gwa Buganda ogutafa gukyatambula ngenda ndaba kati essaawa ya leero omwoyo gwa Buganda tugenda tuvaako ku nnono nga bwe twaliko okuva edda ey'abajjajjaffe tugenda tuggwamu amaanyi n'olwekyo nnyongera okukubiriza Abaganda mwenna temuggwamu maanyi olowooza kivudde ku ky'okuggwamu amaanyi kuba mmwe bamu abaaliwo era abaaliwo okubeera nga tuggwamu amaanyi omanyi buli Mukama waffe buli empologoma bwebeera nga teriiyo nga tetukyatambula nga bwe twali tutambulanga edda nga tutalaaga abantu baffe aba Buganda ne tugenda tuba Ssaabasajja Kabaka n'abalambulangako bonna gye bawangaalira ensangi zino ekitakyaliwo era ennaku eyo yeetuluma nnyo okubeera nga nnyinimu taliimu empologoma teriimu emmenga waliwo okw'obunnafu okwagaza abazzukulu ba Buganda Obwakabaka bwabwe bo webali abasingira ddala nnyo abaagala okubeera nga tukola ki abakulembeze wali balinamuko ku bunafu abamu balinamu nnyo ku bunafu beetaaga okubeera nga mubagambira ddala baleme okubongoota wabula tulina okubeera nga tutwala butwazi Buganda okubeera nga eri ku ntikko naye kati nzaba nga nze muzzukulu wa Namwama Buganda ndaba baba bajja bagijjayo waggulu ku ntikko eyongera kukkabusi osobola giragula otya mu maaso ayo tulaga Buganda enaaba ekyalina yankizo y'amaanyi nnyo nga egubadde mu ggwanga Uganda mu maaso awo senga empologoma ekomawo neerabikako eri Obuganda neddawo neebeera ng'eteredde bulungi Obuganda bujja kuddawo buteerere nga bubadde tuddeyo ku ntikko akatambi wakalabye sinnakalabako Mukama wange ate n'ekirala essaawa zino we twogerera omanyi omuntu okugamba mbu Obuganda buteredde entende essaawa zino Obuganda tebuteredde entende buyuguma lwaki kuba nnyinimu tali mukola ki mpologoma teriimu Obuganda buba ntende nga nnyinimu mwali alamula Obuganda naye waba taliimu kitegeeza Obuganda tebuteredde entende kati mwagala akomewo twagala empologoma ebeere ng'ekomyewo wano eno booda ogikolerako kyovugirako abasaabaze oba yo just ekola mirimu gya Bwakabaka eno booda eweereza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka egy'owa Buganda bwempeerezaako n'emirimu emirala era egy'aba abagyetaaze era nabo mbaweereza otera osanga okusoomoozebwa
ng'oli ku kidduka kyo bwe kiti. Era nsoomoozebwamuko ebiseera ebisinga abamu. Waliwo abamu abakusanga ne bakuyita omulalu. Ate abalala ne basanyukira ddala ne taffaali ne bakola ki? Ne bakuwa. Ne bagamba abula bannange. Mmwe bwe twagala abasajja nga mmwe. Mwongere okutwalira ddala Buganda egendere ddala ku ki? Ku ntikko. Kati twalina abasajja baffe abaali wano eno abaali ewa Kisekka baggwamu amaanyi naye simanyi lwaki baggweramu ddala amaanyi. Tulina okubeera nga tusigala ku Namulondo tugikwatire ddala tubeere nga Buganda tugitutumula yeyongera okubeera nga egenda ku ki? Ku ntikko. Okiraba naye kati tunaabeera nga tuvaako okugenda nga tugitwala ku ntikko kitegeeza buli munaggwamu amaanyi nga n'abalala baggwamu naye nga ffe aba Buganda bumu ffe tulina osigala nga Buganda tugitwalira ddala. Engombo yeri Obuganda bumu. Buganda bumu. Nina we nakirabye Buganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Akwetaaza akufuna atya soko indoko tusiibula oyagala kudduka. Akwetaaza so omuzukulu wa Namwama. Akufuna atya ng'oli agadde anyumiddwa engeri omwoyo gwa Buganda guno gwoyiwawo okwagala Obwakabaka akufuna atya. Ku nnamba y'essimu. Ennamba yange y'essimu y'eno. Gitusomere. Tuyinza osobya. Ennamba yange eri 07 5 biri emirundi ebiri 0 3 5 3 4 eya MTN eri 07853 00 955 ye nyini abakufunye bulungi abanfunye bulungi kwe kuli neziri ku mutimbagano gino emigatta abantu zi WhatsApp zonna kweziri CBS emandu sogikone ko giwulire tweyanziza nnyo nange simidde ddala basanga bannange omukulu ono tumusanze atambula tumusanze mu bitundu byeno ng'ennankulabi ng'ava abamanye Mmengo kukuba erive wakayuwa wakayiwa ate kayiwa muganda wange sebo n'atunyumira nnyo engeri gye yatonatona booda ye ate tusoose omusanga ndumugamba gyebaleko atuzeemu bulungi n'agamba mwebale emirimu gy'okuweereza Obwakabaka netugamba tumuyimirize tunyumyeko so enamba yagisomye gwe wena ayagala okubaako kale embeera pikipiki nina nkadde bannange nsinza okunfunira eggaali empya oyagala kufunira eggaali empya nakyo kisoboka muganda oweereza Obuganda eri ku idi gaali nayo nkadde ogikuumye gikuumidde ddala nayo terina lutabaalo lwetagendamu buli wamu etaba buli kabaka waabo olumba bulumbi mbaawo bubeezi naye kale essaawa zino ndi mulwadde era ne wenjogera essaawa zino okuva empologoma we yavaamu wano siina mirembe nawe walwaliramu nalwaliramu era nindiridde guno gwokka omwezi ogw'omusanvu empologoma we neerabikako eri Obuganda kitegeeza nange ngenda kubeera nga neeyagala lwaki ogambye guno ogw'omusanvu olinayo akanyenya konna nti ayinza okujja kuba nze we ndabamu ng'essuubi baatugambye gwa musanvu ani oyo abagamba oyo wayi fenapa munange wetuteebereza muganda nange wetubiwulira batugamba ogw'omusanvu guno gunaagenda okuggwako ng'empologoma emaze okuyingirawo tolina bubaka bw'osiibuza Mukuumaddamula tuve wano Mukuumaddamula nsiimye nnyo nsiimidde ddala mwebala okuweereza Obuganda naye bannange njagala Buganda tugitwalire ddala ku ntikko ate mwenna Baganda bannange mwenna abali eyo bannange temubongoota mujje tukwasize wamu tulina okukuuma Obuganda Obuganda tulina obujjira ddala wansi tubutwalire ddala ku ntikko ekyo ekijja okuba essanyu lyange era nja kusiimira ddala nnyo ng'Obuganda buzze ku ntikko nsiimye nnyo nsiimidde ddala amanya nga bulijjo muzzukulu wa Namwama eba Ssebuwama ate takwogera gy'asula awangalira mu kizingizo eyo saidi z'omu Kiteezi CBS emandu sogikone kwogiwulire n'abagerekagerekera Obuganda sangala mbogaga n'abakazi okwambala enkunamye semako kiralagira abasajja taata abakazi baanirize wangaala ayibeene wangaala omuterega waligwa bwemuligwa tweyanza nnyo mwenna abalabye puroguramu eno gisharinge ogituuse ku oyo yenna agamba nti ayagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda n'asoomooza agamba nti ono omwami amusinga ku kitunga bwolaba boda yonna yagiteekako fulaga ya Buganda iri waggulu Ssaabasajja Kabaka naye ate tagiraze bulungi nano yandibadde akwatayo wonna ogenda kujja okwatewo sokoleke mala okuggyayoko bino omukulu bw'atyo bw'alabise yateekawo ssebo ne kakapeti wano eno mu maaso ssebo empologoma mweri mpolampola mu makulu mu magezi mpolampola so gwe wenna alaba esitole yaffe eno ngenda kusaba akugambye boda eno ekola mirimu gya Bwakabaka bwa Buganda osobola ogamba nti nno omukulu omuzzukulu wa Namwama kamunyigeyo ko akatunda atambuza janjawaze abunyise omulanga mbadde omwana soda ndine mukwano gwange abe tukoledde ku street kwe tumusanze Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Export TV
to the world.